Ebule ennaku 9 zokka tutuuke kubala abantu okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga yonna ekiro gye kinaakusanga ku olwo gye bajja okukubalira nti gy'obeera okusinziira ku alipoota enaaba ekoleddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya Uganda Bureau of Statistics. Wabula enteekateeka eno yandisanga omuziziko omunene mu disitulikiti ey'e Wakiso olw'ensonga nti abakulembeze baayo n'okutuusa kati bagamba nti ekyalimu amavuunya nga bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu yandibalemerera. Bano nga be bakulira abakozi okuva mu zi munisipaali, amagombolamu ne zi town council leero basisinkanye akulira abakozi mu Wakiso Alfred Malinga n'omumyuka we Nankindu Betty ng'ensisinkano eno etegekeddwa mangu okulaba buti abe banaatambuzaamu enteekateeka y'okubala abannawakiso. Bakubeerawo mu myaka 10 omulundi guno ne ukose erinanga eyesi etwaddeyo ogwa Nagamba abantu baffe wansi okubira ddala kuba political head zowange meya tamanyi nakati mbeera nga bwetambula. Mbakakasa nti tebagenda kufuna kye beetaaga kubanga okweteekateeka kubadde kwa kiboggwe nnyo nnyini ddala. Avunaanyizibwa ku nteekateeka eno wamu ne ba town clerk bategeeza nti enteekateeka eno ejjudde vulugu mungi nga nabo bikyabasobedde kuba n'ebiwandiiko ebinnyonnyola ku ngeri okubala abantu bwe kulina okutambula byonna aba UBOS baabyesigaliza nga bo baasigala kubiraba bulabi kuba tebalina we batandikira. Okutunuulirako awo byayogera agamba naye tafunanga mu buwandiike biwandiiko byonna biva mu UBOS wabula bamubuulira na mumwa. But we ensure that the training goes on. Allowances to participants were not paid on time. Bagamba nti n'abantu be babasindikira okuva mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics tebamanyi nteekateeka eno bwerina kutambula nga ne lwe bajja tebaalina kiwandiiko kyonna nga bano baajuliza ssenkulu w'ekitongole kino nti yalina okwogera ku nsonga eno. Like UBOS is not ready for the activity. So for me, I'm calling upon UBOS. For us, we really need this information as to plan very well. But it's like we are fidgeting. I don't know for what. Bongerako nti n'ensimbi omutwalo ogumu ekitundu ogugenda okuweebwa buli muntu agenda okuba ng'ali mu nteekateeka eno ntono nnyo ng'ate nazo zikyali ku mpapula tebazirabangako kati balinda aba UBOS lwe baneerowooza bazibawe ng'ate n'abamu abaali basaba okukola omulimu guno baabijjamu ddenta. Over 15,000 they are talking about for the enumerators, but in Entebbe it might not be possible. I think even the greater work is because this is like Kampala. Wanakulira ebyamawulire mu disitulikiti eno Prosy Nakalembe wasinzidde n'asaba wabagibwewo ekiwandiiko kitwalibwe eri ssenkulu wa UBOS nga bamulaga obuzibu bwe buli kuba bwe banaakola obubi bajja kunenya disitulikiti. Let us go and engage the UBOS as a team, officials from the municipal and the district, including the leadership, and we put all the things in pen and paper. Ono agamba nti ekyewuunyisa n'ensimbi ezirina okukozesebwa mu kulanga enkola eno tezifunibwanga kyokka ng'obudde buweddeyo nga yeemulugunyizza ne ku ky'okuleka abakulembeze abalonde ebbali. Politicians were totally left out and they are very vital. They have not started any publicity activities. Yes, they gave us a budget, but where do we start from? Kawo Malinga alagidde omumyuka we Nankindu Betty okubaga ekiwandiiko ekyamangu omuli okusoomoozebwa kwonna okuliwo kuba si baakuganya nsobi zikolebwa ekiyinza okuzingamya enteekateeka eno. Ye n'omumyuka we basabye abakulembeze b'abakozi okukakasa nti batuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti eky'okubala buli munnayuganda. Common understanding because down there I'm very sure at LOC3 level people don't know anything, no information at all. So we should find ways, we should find strategies of ensuring that it is successfully conducted. Let's not look at the gaps only as much as we should talk about them, but we should see how we fix these gaps to ensure that the exercise is successfully conducted. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.